Mr. Kyagulanyi Ssentamu kutumiddeko akayimba kano nkakubereza. Mr. Kyagulanyi Ssentamu omukulu munanga ate Bobi Wine wali ku show ya Dax Vibes Palaso nkugambye alaze bambi omukwano gwabadde alina ku mukulu munanga ate Bobi Wine mu show ya Dax Vibes byengenda okubeera nga nkutuusako ate nga ku sayidi yemu Chameleone yayugumiza wali Nambole muganda wange ngenda kubeera nga mbikutuusako ku maaso awo kakasa nti no video ogirayikinga kosate n'okusubscribinga kasitobeera nga tonnaba bambita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi mu byonna kansooke nkutegeezeko nti nno wali Palaso nalabyeko nga ku nnyimba ze ezimu ze yabadde ng'ayimba nga alaga omukwano gwalina munanga ate ku mukulu Bobi Wine nga bwogezako okulaba akatambi ako yabadde wali nga ali mu kuyimba oluyimba lwe by the way olwa Forever. Kyagulanyi Ssentamu kutumiddeko akayimba kano nkakubereza kubanga I don't care what people say. Kwagala kiralo naki oba mulimu gwange kangukole bona batule wansi tuba wakati. I don't care what people say. Zenatwala kigambo kyo sikumberije bagenda bulaya kola mibiri kwewesiimye entungu yakuwa Ngera bwe nkugambye nti nno mu nnyimba ze ezimu yabadde ng'akoona nga munnanga ate ku linnya ly'omukulu munnanga ate Bobi Wine nga bwogeza okulaba nako akatambi omukulu wali Bobi Wine nga bali mu kunyumirwa munnanga ate n'omukyala Barbie. Pita kusare pita ne mu masasi tula kuboda ne tula ne mu Bugatti otanzigulira pita ne mu dirisa justice kakana kuba manye kanisa kati tambanyumize Arnold Schwarzenegger yalina obubwabwe nga butando Schwarzenegger kaliko kamungu kakomana balaso yakapata nakamegala Wow, kyatambwidde ddala muganda wange bulungi nnyo Dax Vibes eside eyo munanga ate concert jjukira nti nno yabadde wali munanga ate ku Woma Showgrounds yatambwidde ddala munanga ate bulungi eside kakati nno kankongereyoko wali Chameleone jjukira nti nno omupiira munange ogwa South Sudan kw'ossa ne Senegal muganda wange ekyabadde mu kisaawe wali Chameleone by the way ye yabadde munanga ate omuyimbi eyabadde munanga ate omukulu oba omunene wali mu kisaawe yasoose n'abakubamu kaawo nga bw'olaba awo yabawaddemuko vibe nga ziri waggulu. Yeyo nno munanga ate performance y'omwana muzi munanga ate Chameleone nkugambye yabagunze wali omuziki eside eyo naye nno kankongereyoko wali omuyimbi Alien Skin olunaku olwaleero asazeewo okubeera ng'atambulatambulamuko mu bu street awo nga bwogezako okulaba ng'atambulatambulamuko ku bu street nga bwogezako okulaba nga abongabongako ku bakyalibe kw'ossa n'emikwano gye bambi abantu babadde happy nnyo okumulabako wali. Ku sayidi yemu n'agoyingamuko crazy by the way kano kabadde avuga nze mbadde manyi nti no bakagaali. Oh my god, tekinologiya muganda wange yeeyongedde okubeera nga nsaasana munanga ati amawanga naye nno nze kannemye munanga ate okutegeera oba kagaali oba kapiki. Oh my god, byebyo nno naye nno ebitambudde era ku sayidi yemu ne Alien Skin era nga bwenti munanga ate bwe mucekinze konzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba.